إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغنا بيتيبا لمن يزوي بيتيبا أبكرز برونجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم ونفع بكم. tubaza ekitiibwa Allah azza wa jalla atukuumye okumala ebbanga lino lyonna nga tukyali balamu okutuusa ddala olwaleero biidhinihi jalla waala. tumusaba ekitiibwa Allah tabaraka wataala atuwangaaze bulijjo ala taatihi kukumutya Allah azza wa jalla, awanvuye obuwangaazi bwaffe naye ng'abuwangaaliza kukumutya ow'ekitiibwa Allah tabaraka wataala. era tumusaba tumusinkane nga tuli bakkiriza abali ku tawhiidi n'aqiida n'okugoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam, era atuwonyeze ddala atwewalize ddala okumugattako n'obukafiiri n'okuzuula mu ddiini y'ekitiibwa Allah tabaraka wataala. abuligana bitiibwa mwenna mbaagala nnyo. hal yaumuka islamiyun, abaffe olunaku lw'olusiraamu obudde nga buno mu lunaku nga luno era amakyanga gano biidhinillahi tabaraka wataala tuba n'okwejjukiza okwo. wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. hal yaumuka islamiyun, abaffe olunaku lw'olusiraamu embeera ze eza buli lunaku mu nsiraamu. mwana wattu bwe siba nga si nsiraamu ku bye tuzze tulaba n'ebyo bye tugenda okulaba ebbanga lyonna insha allahu jalla waala, tufube nnyo okulaba nga embeera ezo tuzisiramula, tubeere ddala ng'embeera zaffe mu lunaku lwaffe lwetuwangaala mbeera nsiraamu biidhinillahi jalla waala. nebaza nnyo baganda bange ne ba sisters bange ab'ebitiibwa ababeera naffe mu nsonga zino. mwana wattu ne batwala obuvunaanyizibwa obuyiga ebintu bingi biidhinillahi tabaraka wataala, ne beerekereza okubeera nga ebintu ebirala byonna ne bawaayo obudde bwabwe okubaako ne bebayiga ne baddamu ne basoma naki wa hakadha. wa barakallahu fikum. so kitiibwa Allah tabaraka wataala abawa obulungi bungi n'abantu b'omu nnyumba zammwe. kati mulimu ku mbeera ze tubeeramu za buli lunaku zituwekeddwa obuteeka okubeera nga tusiramula nga zibeera nsiraamu, ze mbeera z'okwambala kwaffe, engoye zaffe eza buli lunaku. buli lunaku twambala, buli lunaku tujjamu engoye, buli lunaku ne twambala engoye ne tukyusa engoye. naye waffe okwambala okwengoye n'okujjamu okwengoye n'okukyusa okwengoye, abaffe embeera ezo nsiraamu gye tuli. wa barakallahu fiikum jazakumullahu khairan. oba tukikola tutya? bwe tuba nga tetukikola nga mubaka bwe yayigiriza sallallahu alaihi wasallam, kati n'embeera zaffe tuzisiramule mu byokwambala byaffe, kubeza embeera za buli lunaku. buli lunaku omuntu ateeka okwambala. olaba n'omwana omuto naye ayambala, okitegedde, ne bamukyusa engoye zino ziddugadde ne bamugyamu ne bamwambaza endala ne bakola hakadha. kati ate omuntu omukulu bulunaku oyinza okwambala emirundi ng'ebiri ng'okyusa engoye, ojjamu engoye oyambala. embeera ezo wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan tugenda kuzikola tutya? tuzisiramule biidhinillahi jalla waala. eyo mbaka yatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam engeri gye twambulamu engoye era engeri gye twambala. wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. hadith tugenda mu kwambala kulimu ebintu ebiwerako bye tugenda okulaba nga tulaba insha allahu tabaraka wataala mu gutali musomo gumu, kubanga twagala ekintu kino tukitwale mpola insha allahu jalla waala. tulina duau lubsi thawbi,
edduwa y'okwambala olugoye edduwa gy'osoma ng'omaze okwambala olugoye tulina duha ulibuthu thawb aljadid tulina edduwa gy'osoma nga Allah akuwadde olugoye olupya ng'oyambadde olugoye olupya tulina addu'a liman labisa thawban jadidan tulina edduwa gye tusomera omuntu aba ayambadde olugoye olupya zedduwa za mirundi esatu zetujja okulaba insha Allah tabaraka taala nenga zonna tutugenda ziraba mulundi gumu tugenda tuzirabe mpola mpola insha Allah tabaraka taala tugenda kusaba tulabe du'a lubsi athawbi edduwa gye tusoma nga tumaze okwambala boba ogenda okwambala boba omaze okwambala biidhinillahi jalla wa ala edduwa gy'osoma ng'omaze okwambala ojasanga mu hadithi ya Muadh ibn Anas al-Ansari radiyallahu anhu Muadh ibn Anas al-Ansari radiyallahu anhu era sahabu ono yayogera hadithi eri ey'okumala okulya emmere kuba ebigambo byonna biri wamu hadithi gyetwalaba ey'okulya emmere ey'okumala okulya emmere n'osoma edduwa eyo kati nabino ebigambo biri mu hadithi eyo mwana wattu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan hadithi nga eri mu sunan an-Nasa نسنن أبي داود إلى اللفظ يا أبو داود والترمذي بإذن الله تعالى ابن ماجه وبارك الله فيكم إلى نمو إرواء الغليل إشارباني حديث نمويري وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وبكى أن صلى الله عليه وسلم أغمتي ومن لبس ثوبا نومونتو أيامبدde olugoye فقال ناغamba nti الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه نومونتو أيامبدde olugoye nagamba nti amatendo gonna amalungi amajjuvu n'okwebazibwa kwonna okujjuvu era okulungi kwa Allah tabaraka wa taala kyekigambo alhamdu abakulu nti amateeka gonna amatendo gonna amajjuvu amalungi agatali n'obukendevu bwonna ga Allah tabaraka wa taala n'okwebazibwa kwonna kwa Allah azza wa jalla okulungi alladhi kasani hadha oyo anyambazizza olugoye luno kyotegeeza kyogamba nti alladhi kasani hadha oyo anyambazizza olugoye luno warazaqanihi era n'alungabira min ghairi hawli minni wala quwwa nga sina kyamanyi kyenkoze tewali haraka yonna gyenkoze toli movement zonna zenkoze wabula nti ndabiddawo nga Allah ansobosezza okwambala nga nyambadde nga simanyi gange wadde okutendekanya nnyo kwenkoze omuntu oyo bwayogera ebigambo ebyo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi mwana wattu Allah musonyiwa amazambi agakulembera okukola kyokka nga tiyayambadde yanyumye nakiwa hakadha okumanya Allah mugagga tabaraka taala era twagaliza bulungi bwerere owekitiibwa Allah azza wa jalla kakati edduwa eyo yakitiibwa nnyo era mubeerenga mugikwata egamba nti alhamdulillahi alladhi kasani hadha warazaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa tegede kigambo ekyo min ghairi hawlin minni wala quwwa wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan amakulu gaayo mwana wattu ekigambo ky'omubaka kigamba nti alhamdulillah amakulu kyomuntu ayambala olugoye nagamba nti alhamdulillah أي على نعمة اللباس وأن الله تبارك وتعالى فضل بني آدم على كثير ممن خلق تفضيلا بهذا اللباس شبوت جزاء كما كلوا أو كجنبا إتشينجرا كجنبا amatendo agonna majjuvu ga Allah tabaraka wa taala era ngo mutenda Allah subhanahu wa taala olw'ekyengera ky'okwambala kyakuwadde olw'ekyengera ky'okwambala ekyava gyali Allah subhanahu wa taala kyeyatuwa wa anna Allah tabaraka wa taala era wategeeza mazima Allah tabaraka wa taala faddala bani adama yasukkurumya abaana adamu abantu ala kathirin mimman khalaqa tafdila n'abasukkurumya ku bitonde bingi Allah bye yatonda tabaraka wa taala olusukkurumya kyokka nga mu bimu ku ebyo Allah bye yasukkurumya nabo abaana adamu kwe kwambala obaze ngwe Allah zigasiza nga za kwambala ebitonde bingi tebyambala wala hawla wala quwwata illa billah ensolo ebyuka nakiwa hakadha naye Allah azza wa jalla faddalana yatusukkurumya ku bitonde bingi bye yatonda tabaraka wa taala n'okwambala okumanya okwambala kyengera kya Allah tabaraka wa taala era Allah yennyini tabaraka wa taala yakyogerako mu suratul A'raf ojjajje tunulako olabe aya ya 26 Allah gamba nti ya bani adama قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون
لعلهم يذكرون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الله بقى تبارك وتعالى أقام أنت abaana Adamu abangemu abantu ya bani Adama abangemu abantu abangemwe baana ba Adamu kadi anzalna alaykum libasan Allah gama tumazima ddala twabasiza mmwe ebyambalo ebyokwambala ng'ebyambalo ebyo yuwari sawatikum warishan nga bibika obwerere bwammwe kutegera kigambo ekyo nga n'ebyambalo era nga bibika obwerere bwammwe warishan era nga byambalo byakubanyiriza nga byakwewunda gye muli. Allah gamba tabaraka wa taala ati walibasu taqwa dhalika khairu naye n'ekyambalo ekyokutya Allah tabaraka wa taala kisinga okubeera nga kirungi. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan dhalika min ayati llah okwambala noko Allah kwatusiza tabaraka wa taala n'ebyambalo Allah bye yatusiza bubonero bwa Allah azza wa jalla kutulabira amaanyi ga Allah obuyinza bwa Allah kutulabira nti yateekeddwa okusinzibwa yekka tewali asinzibwa mulala obutuufu okujjako ye Allah tabaraka wa taala la'allahum yadhakkarun basobole okubeera nga bajjukira. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ekigambo ekyo ndoza kitegerekese bulungi nnyo nti okwambala bye bimu ku byengera bya Allah tabaraka wa taala biyasiza abaddu be. Kati bulogamba nti alhamdulillahi alladhi kasani hadha tegere kigambo ekyo obozizzayo ekyengera kya Allah eriye ategedde nogamba nti alhamdulillahi alladhi kasani hadha oba kitegeeza nti nisbatu ni'mati ila Allah tabaraka wa taala ozizzayo ekyengera eri nannyini kyo eri Allah tabaraka wa taala kubanga ye yassa ebyokwambala era yakusobozesa okubeera nga oyambala. warazaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa warazaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa amakulu nti olugoye luno Allah tabaraka wa taala yalukugabiridde nga toyina maanyi gonna gokoze nga toyina kyamaanyi nnyo kyokoze wabula olabiddewo nga Allah alukuwadde ate nga kusobozesa okubeera nga olwambala. amakulu nti toluweereddwa oba tewaluweebwa era tolwambadde lwamaanyi go oba lwakuyiya nnyo kwokoze oba lwakuba nti walunoonya n'olugula naye abadde Allah tabaraka wa taala omugabirizi kyavudde abeera nga akuwa olugoye olwo okulwambala mu bwangu obw'ekitalo. So ekitiibwa Allah tabaraka wa taala tutayidde baraka mu ngoye zaffe ate azirungi zibeere nga zakumutya ebbanga lyonna. kakati wathawabu hadha dhikiru wathawabu hadha dhikiri lwolwolabo olutuufu wathawabu hadha dhikiri n'empeera ya dhikiri eyo n'empeera z'edduwa eyo gy'oba osomye mpeera ki omubaka agamba nti omuntu wayogera ebigambo ebyo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi mwana wattu Allah azza wa jalla amusonyiwa amazambi ge yakulembeza okukola. mu riwayati endala gyosanga nga bongerako nti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara ti Allah tabaraka wa taala omuddu oyo amusonyiwa amazambi agakulembera okukola naga agalisembayo. tegereka ekigambo ekyo wahakadha kati Allah tabaraka wa taala ayagala okubeera nga tumutenda era nga kituuka kati okubeera nga tumutenda ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. kati Allah azza wa jalla bw'aba nga ayagala okumutenda era nga ibada gye tuli bwe tumutenda tufuna empeera kyotegeeza nti Allah azza wa jalla oyo omuddu amutenze aba agenda kubeera nga amusasulamu era aba agenda kubeera nga amusonyiwa era aba agenda kubeera nga amuwamu empeera olwa ibada eyo gyakoze ey'okumutendereza. wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. kati kigambo ekyo bwekityo bwe kibeera nga kifaanagana. kakati edduwa eyo bwetu bwefaanagana ti alhamdulillahi alladhi kasani hadha warazaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa. amatendo gonna amalungi amajjuvu agatali mukendeevu bwonna ga Allah tabaraka wa taala n'okwebazibwa kwonna kwa Allah azza wa jalla alladhi kasani hadha oyanyambazizza olugoye luno warazaqanihi n'alungabirira min ghairi hawli minni wala quwwa gatwali maanyi genkoze wadde okutetekanya nnyo kwenkoze okubeera nga ntukibwako olugoye luno wabula abadde Allah tabaraka wa taala yasazeewo okubeera nga mpa ekyengera kino eky'olugoye. wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. nam kakati biidhnillahi jalla waala min adabi libasi muzimu ku mpisa ze tweyisaamu nga twambala biidhnillahi jalla waala muzimu ku mpisa ze tulina okweyisaamu nga twambala eziri ku sunna البدء باليمين في اللباس فإذا نزع فليبدأ بالشمال. kukubera nga bwoba otandika okwambala
ososa kwambala mukono gwa ddyo, ososa kwambaza ludda lwa ddyo lwososa okwambaza, ate bw'obanga oyambulamu osooka kwambula ludda lwa kkono. Wabarakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Amakulu nti bw'obanga oyambala saati oba t-shirt oba kooti oba kanzu osooka kwambaza mukono gwa ddyo gw'osooka okwambaza okuteeka mu lugoye bw'oti n'ofulumyamu eri mu mukono. Wabarakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Then nozzaako omukono guno. Niwo oyambala nga oba mpale oba short oba bokise oba china wa hakadha, era oyamba osoosa kwambaza kugulu kwa ddyo n'osooka oyambaza okwa kkono. Bw'oba ojjamu osooka kujjamu kwa kkono n'ojjamu okwa ddyo biidhinillahi jalla wa ala. Niwo mukyala nga baba yambala sikaati oba piti oba mpale oba nakiwa hakadha, era naye bw'atyo bw'akola asooka kwambaza kugulu kwa ddyo n'ayambaza okwa kkono. Bw'abajjamu era aba asooka kujjamu nga kugulu kwa ddyo kugulu kwa kkono n'abeera nga asembeyo okujjamu okugulu okwa ddyo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Bwe kiti bwe kifaanagana wa hakadha. Kati min adabi libas mu mpisa ze tulina okweyisaamu, nga twambala kwe kusooka okwambaza saidi eya ddyo oba okusooka okwambaza omukono ogwa ddyo oba okugulu okwa ddyo. عن عائشة رضي الله عنها، عائشة أقام رضي الله عنها قال لكم بك صلى الله عليه وسلم حديث قريم الصحيح بإذن الله جل وعلا. أقامتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلينكم بك عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يلينكم وجتيوا عليه الصلاة والسلام يلينكا يغالنيو okutandisa n'eddyo mu nsonga ze zonna, fi tanaulihi mu kwambala kw'engatto, watarajulihi n'okwerongoosa oba okwasanira enviiri oba naki, yalinga atandika na saidi ya ddyo, watuhurihi n'okwetukuza oba afuna wuzo oba anaaba naki, wa fi sha'nihi kullihi ne mu mbeera ze zonna ezeetaagisa okubeera nga atandisa ddyo yatandisanga ddyo sallallahu alaihi wasallam. Ama embeera ezeetaagisa okubeera nga atandisa kkono era yatandisanga kkono. Kati nga mathalan ng'ogenda emmanju wa hakadha yasoosangayo kugulu kwaki kwa kono kwe yasookangayo, ng'ofuluma mu nnyumba ng'okufuluma mu muzikiti yasookangayo kugulu kwa kono alayhi salatu wassalam. Ombaka kyagamba Aisha kyagamba tuwa fi sha'nihi kullihi, ne mu mbeera ze zonna ezeetaagisa okubeera nga zitandika na ddyo yatandikisanga ddyo sallallahu alayhi wasallam. Era ne mujassane mu hadithi endala ngero ombaka agamba sallallahu alayhi wasallam ti omuntu aba ayambadde engatto aba atandika kwambala na ddyo, bw'abajjamu atandike na kujjamu na kono biidhnillahi jalla wa ala. Tegereka kigambo ekyo wa hakadha insha Allah. Era ne muzimu ku mpisa ze twayisamu mu kwambala engatto, kubanga okwambala engatto nako kubeera kwa buli lunaku, era kugendera ku ngoye ze twambala, kugendera mu kwambala kwe twambala omuntu aba alina okwambala engatto biidhnillahi jalla wa ala. Kati ne muzimu ku mpisa ze tulina okweyisaamu nga twambala engatto kwe kubeera nti omuntu kirungi noyambala engatto ng'otudde, kirungi noyambala engatto ng'otudde biidhnillahi jalla wa ala. Okwambala engatto ng'otudde ye sunna. Ezo engatto eziba zeetaagisa okubeera nga ziyambibwako n'emikono gyo, kati ng'engatto ez'obuguwa mathalan, oba engatto nga tezijja kuterera okujjako ng'ozikutteko. Kati okutebenkera n'okubeera mu ndabika ennungi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, oleme kukunala bw'oti, oleme nakola ki. Omubaka agamba tituula wansi oyambale ng'otudde, kye kijja okusinga gy'oli biidhnillah. Ku lw'ensonga nti bw'onoozambala n'ozikikitanya ng'ate zeetaagisa okuyambibwako n'emikono, rubbama oyinza okugwa oba okufuna obukyamu bwonna. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallam kyava atuluŋŋamya ng'atugamba nti omuntu aba talina kwambala ngatto bwe zityo ng'akoze eki, ng'ayimiridde. Jasanga hadithi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala mu sunan abi dauda ne sunan at-tirmidhi, hadithi ya Jabir radiyallahu anhu, hadithi ya Jabir radiyallahu anhu ng'agamba nti naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yanta'ila ar-rajulu qa'iman. Ombaka yagaana sallallahu alaihi wasallam omuntu okwambala engatto ng'ayimiridde. Ogaana kuno nabbi kwe yagaana sallallahu alaihi wasallama oba okulagira kuno kwalagira omubaka sallallahu alaihi wasallama okwambala engatto nga tutudde
al-amru lil-irshadi okulagira kono sallallahu alaihi wasallam kwa tulungamya nako kugana kwa kulungamya oba kulagira kwa kulungamya nga tulungamya eri ekisingo bulungi kye tulina okukola mu kwambala engatto wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan amazina engatto enyangu nga sikola zetwambala obusapatu nachi olufulumo ogira bugizo yambala bwambazo yambaza kuguru kwa ddyo na kwa kunungo otambula teziriko nnyo bwetavu bwakwagala kukutamana kina kyo hakala ezozo la basabihi tezina buzibu kuzambala nga oyimiridde biidhnillahi jalla wa ala kitegerebwa mu hadithi eno mbaka sala sallama kyatulungamya nakyo kwe kubeera nga bobo engatto zogenda okwambala za kutawaana za kusiba buguwa za kumala kugira nankani kati awo so tuula bulungi oyambale engatto ezo biidhnillahi jalla wa ala. Naam, nemuzimera ku mpisa zetulina okweyisaamu nga twambala engatto banga nga tutambulira mu ngatto wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan alla yamshiya fi na'lin wahidatin ye muntu obutatambulira mu ngatteemu nga tewali bwetaavu bwekyo Sigide kiambe hizo kubanga ino bwetavu bwekyo hizo kubanga oba mathalan mulema nga ina kutambulira mu ngatteemu obanga mathalan afunye obuzibu mu kigere naki nga ina kutambulira mu ngatteemu bwekasawerawo obuzibu nga udhurun shar'i buzibu aba akkirizibwa okutambulira mu ngatteemu naye bwe wadi nga talina buzibu bwonna aba takkirizibwa omuntu kutambulira mu ngatteemu olwokubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yakigaana mu hadithi Elimu Bukhari ne Muslim hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadithi Elimu Bukhari ne Muslim hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu gagama qala umbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ati la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin la yamshi ahadukum fi na'lin wahida tatambulango mumumwe ngatambulira mu ngatteemu mbaka yagamba ati la yamshi ahadukum tatambulango mumumwe fi na'lin wahidatin ngatambulira mu ngatteemu liyuhfihima jami'an mbaka agamba kuwa magezi akulungamya liyuhfihima jami'an zonna kala zijjemu bwabanga yagala kutambuliza bigere kubanga mina sunnati omuntu okutambulirako ko mu bigere sunna tekyalabikira ddala omuntu mina sunna tukimanyi nti mina sunna okwambala engatto ate mina sunna okutambulirako ko mu bigere Astegede n'otambulirako ko mu bigere n'otambula n'omala bibyokola nakinaki ng'otambuliddeko mu bigere tegede kigambe ekyo mina sunna era sunna yetugize mu nkola biidhnillah abatalina buzibu nnyo bw'amaanyi babeerenga batambuzako ku bigere biidhnillahi jalla wa ala. Era kakati ambaka agamba tila yamshi ahadukum tatambulanga mumwe fi na'lin wahidatin mu ngatteemu liyuhfihima jami'an zonna zijjemu أو لينعلهما جميعا وبكر زنا زامبالي tegede kigambe ekyo so si kwambala kemu so si kuberanga omuddu ayambalako engatteemu ombaka aganya gamenti la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin tatambuliranga mumwe mu ngatteemu liyuhfihima jami'an zonna kala zijjemu baba yagadde kutambulako mbigere zonna zijjemu au liyun'ilhuma jami'an oba zonna zambale Chichi lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam atulungamya era nga atusomesa era nga bwe bulungamo bwe yenkola ye okubeera nga tulina kwambala engatto zombi oba okuzijjamu zombi era tuleme kutambulira mu ngatteemu lwaki agamba nti anna almashya agamba nti anna almashya fi na'lin wahidatin fihi mushabahatun lishaitani rrajim mazima mu kwambala engatteemu mulimu okwefaananyiriza sitaani eyakolimirwa Okitegede kigambe ekyo ate ng'obusamu bwajja butuyigiriza okwawukana ku bintu ebyobukendeevu buli shaitani kyonna kyekola kya bukendeevu erifa abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala bamusinza kuba kwagala kutubuza na kubeera nga kutujja ku nkola ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omubisitaani kati buno yambala engatteemu mwana waftu Ojakuba befaananyiriza sitaani yakolimirwa omuntu ayinza okuba nga alina obuzibu bwafunye masala engatte eguddeko obuzibu bwana kyo bwe mukyankalanyeeko nagikwata nagiteeka mu nsawo n'atambuza engatteemu Shigede kigambe natamuzana yangatemu paka eri jana alageri okufuna obusapatu bw'okufuna engatte endala oba paka lwanatuuka jana agikolera Shigede kigambe ekyo natamuza engattemu mbaka kigana sallallahu alaihi wasallam kubanga kirimu okwefaananyiriza sitaani yeyambala engattemu nga mu hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu eri akhrajahu at-Tahawi yajifurumia hadithi eyo hadithi nga ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu ngajija kumbaka sallallahu alaihi wasallam mbaka ngagaba sallallahu alaihi wasallam ati inna shaytana mazima sitani yamshi fi na'lin mazima sitani
yamshi fi na'lin wahidatin mazima sitani yamshi fi na'lin wahidatin mazima sitani etambuza oba etambulira mu ngattemu yenkola ya sitani etambulira mu ngattemu wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan kati ombaka sallallahu alaihi wasallam abeeranga atulungamya tuleme kwefaananyiriza sitani wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan ombaka atulungamya tuleme kwefaananyiriza sitani tuleme kwambala ngattemu era muzimu ku mpisa zetulina okwesa mu kwambala engatto alla yakuna ahdu rijlaini arfa'u min al-ukhra fayakunu sababu lil'ithar agamba nti aleme kubeera omuntu ng'okugulwa mu kwambala kw'engatto ng'engattemu mpanvu ate ng'engatto endala mwana wattu nyimpi kugamba ng'okugulu okumu kuli waggulu ate okumu kuli wansi bw'aba nga talina buzibu bwekyo ayinza okuba kale nga mulema nga bwatu balina okutambula ng'engattemu eno ey'okugulu okulala nnene ate ng'endala ntono olw'okubalansinga kuliko abayagala wabarakallahu fikum amma singa omuntu abeera mulamu bulungi amagulu ge gonna malamu talina kwambala ngatto ng'emu mpanvu ng'endala nyimpi wa hakadha wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan kulensonga nti ekyo kirimu kubeera nga kyonoona ng'obuntu bw'omuntu omuntu okubeera nti omuntu mulamu nakinaki akitegedde nga bana batambula bamenyeka atambula mwana sitole ki gwe kyali wange nakinaki mubalaba abo batambula engatto ya kilo 5 naki endala nnene endala ntono atambula bwamenyeka nakinaki agenda kugamba yeeraga wa hakadha ebyo si bya busiramu era si bya buntu ng'abantu balamu wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan kigere kiyambe ekyo busiramu bwajja ebbanga lyonna kutukuumira ku buntu bulamu hatta ne mu kwambala biidhinillahi jalla wa ala hatta ne mu kwambala biidhinillahi jalla wa ala kubeera nga tuli bantu balamu mu buli mbeera yonna kati omubaka sallallahu alaihi wasallam embeera ezo azituyigiriza tubeere nga tuzibeera nga tuzigoberera era nga bwemuli obulungi era nga ibada kusinza Allah tabaraka wa taala mu nyambala yaffe n'okuzza obujja oba n'okusiramula embeera zaffe ez'okwambala eza buli lunaku zibeere nga nsiraamu kati duwa yaffe biidhinillahi jalla wa ala egamba nti alhamdulillahi alladhi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa ye duwa yaffe egy'olwaliro era gy'ogenda okubeera ng'osoma muddu gwe era muzaana gwe biidhinillahi tabaraka wa taala asaba Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa taala abeere nga akwanguyiza ebbanga lyonna alhamdulillahi alladhi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa kyekigambo ekyo alhamdulillahi alladhi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa yeddwa y'olwaliro insha Allahu jalla wa ala ate era bwe tutera tugenda kwejjukanya ne ku tashahudi yaffe biidhinillahi tabaraka wa taala edduwa yaffe ey'okubiri ku tashahudi nga tumaze okusoma tashahudi oba attahiyatu n'okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam n'okusoma edduwa eri gye twasoma esookaawo egamba nti allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi alqabri wa min fitnati almahya walmamat wa min sharri fitnati almasihi ad-dajjal edduwa eyo kati tuzzaako edduwa ey'okubiri edduwa zino twaziraba dda abali naffe emisomo gya tashahudi nakina ebbanga ddene edduwa zino twagala kwejjukanya bwejjukanya zireme tuva mu mitwe n'okubeera nga tuzikolereko ebbanga lyonna mu swala zaffe edduwa eddako egamba nti allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathiran ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم يدوا يوكبر جتوالبا إذا جبغين دا كويرا nga mwejjukanya nayo mu kwejjukanya التشهد بإذن الله تبارك وتعالى إقامة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني innaka anta al-ghafurur rahim ekigambo ekyo biidhinillahi jalla wa ala kakati katusembeyo amasala oba katusembeyo ensonga eno biidha tabaraka taala abaffe singa omuntu agenda kwambala ebintu nga biwerako abaffe buli kimu akisomerako edduwa mathalan agenda kwambala ekkanzu agenda kusooka ayambale buno bu t-shirt munda okiridde empale y'omukanzu eyo nakawala ak'omunda ne t-shirt oluvannyuma yambala ate ekkanzu ate oluvannyuma bw'amala okwambala ekkanzu yesu bulungi nnyo atekeko enkofiira oba ekiyuuni oba atekeko buno bukofiira obwambalira mu bitambaala bw'amala okwambala akakofiira kate atekeko ekitambaala wa hakadha abaffe ebyo byonna engoye engoye nga nnyingi zogenda okwambala zonna era ozisabirako edduwa buli lugoye edduwa wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan oba mukyala naye bwatu bw'ayambala eby'omunda bw'amala ate n'ateekako nankanira bino ebirala ate
atumana nateka ku hijabu ayi ne yesiba ne niqabu babanga asiba niqabu Allah sasala bachada bafa besiba niqabu masha Allah wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan mbera nungi ne yesinga eri abachara okwambala niqabu nenga watajambadde la basabihi nenga okujambala kyekisinga obulungi biidhnillahi jalla wa ala abafe ebintu ebyo byonna era nabyabisabirekedde dua tugamba wabillahi tawfiq wal ilmu inda Allah jalla wa ala tedduwe mwemala biidhnillahi jalla wa ala era ekavalinga byonna osegede nokutandika okwambala ogamba gwa nti bismillah notandika okwambala biidhnillahi tabaraka wa yambala kulwa Allah tabaraka wa taala nakusosa linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala mu kwambalako noyambala bu t-shirt bo notekako esati yo wa hakadha biidhnillahi tabaraka noyambala pale notekako esati wanoyambala ekanzu nachi noyambala ne kofira nachi byonna byoyambadde olumala okugumira bulungi nnyo kali nosomedde weno egamba nti alhamdulillahi alladhi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa وهكذا تبتي ودي وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سو بجتبع الله تبارك وتعالى akilize mbera zino ziberenga zituyingira mbifuba byaffe nembula mu bwaffe tulube kuzaawukanako kubanga mwe muli obulungi mu kugoberera ombaka sallallahu alayhi wasallam mukirize n'ebigambo tukomaawo insha Allah tabaraka wa taala Allah atuwangaze tumusaba tuwangaze kumutya tujja kulaba embeera endala mu darusi yaffe eneddako wa barakallahu fiikum jazakumullahu khairan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk nindi nsoma zammwe ezedduwa zaffe ezebbiri edduwa ya okwambala olugoye n'edduwa yaffe eyokubiri ku tashahudi naam